tulina abaddipi abagamba bitutanyi, tulina abaddipi abagamba ffe tetuwangula. N'olwekyo olwaleero mwawulidde nti abaddipi bakoze omukago n'enyaleero abantu bagamba sakiritrigo eyo kino kibi kiyitirivu tekibangawo. Njagala mbawulire ekintu kimu. Bwe tuli mu Uganda olwaleero oluvannyuma myaka kumpi 40 tutuze ku masangazira crossroads. Kale bw'obanga tulina information emala tokitegeera, naye Uganda eri crossroad. Mu byobufuzi bajjajja b'ebyobufuzi be baddipi mu 86 be basobola okuyamba President Museveni okulaba nga eggwanga lino ligenda mu maaso. Kale no bwe kugamba nti waliwo ffe bye tumanyi gwe byotamanyi, naye kati gwetandika mu ebyo byenyogeddeko ebitono tegeere nti mu bbanga ttono tetugenda kutambula nga bwe tutambula olwaleero. Olwekifo abaddipi tukimanyi tuzze okuyamba okulaba nti ebbanga eryo eribulayo kaakati tutereeza ebintu, ate ebbanga liri bwe lituuka nti ffenna tusobola okutambulira owamu, tusobola okubeera mu gavumenti esobola okuyingiza abantu abalala bangi. Kubanga okuva lwe twava mu myaka 40 tubadde tukuba akalulu ne batusinga mu ngeri emu oba endala, naye sobola ti babasinze mu ngeri emu oba endala, naye kale babasinze mu ngeri emu oba endala. Naye kati abantu bangi abasigadde ebbali nga tebenyigira mu byabufuzi, nga bintu bibatamye, betamiddwa, tebakyabinyumirwa, tebakyabyagala, tubabuulira. Kakati tukomyewo ng'abajja bwe bakola ne bajja okumala ebibamba. Ekyo temuzirika, because we are not going there and becoming anyal. We are simply going there nga tulina ne condition zitambulirako. Olujjo lwatututte luggule era ebigaana okukola tukomawo. N'olwekyo temuzirika. Ekiseera kino kituuse kigamba mutereeze amateeka g'ebyokulonda, mukole dayiro, abantu abalala nabo bajje tutandike okukola transition government. Ate naye atuyise olwaleero atwetaaga, kubanga yeetaaga brain power. N'olwekyo temuzirika, tetugenda kubikwatako, tugenda kwetereeza, tugenda kulaba ng'ekisobola okutambula. Era biba biganye mujja kutulaba nga tukomyewo, ebintu biganye, munoonye magezi malala. Webale nnyo, webale ddala okumpuliriza abasebo ne bannyabo. Mbaagaliza olunaku olungi luno. Babilusanga tugenda kuzina amazina. Nze nkyalinamu gaasi. Nabano Baganda bembalaba balina gaasi. Nakane oyo DJ obuyimba atandise okubutegeera bulungi. N'olwekyo omugole bw'akomawowa netumala byalina okukola wano, mugaziye ku ddiiro tunyenyenga okugalira enjole, nammwe musanyuke. Tetwagala kubeera n'abantu oluze ku mbaga ng'eno byakusanyuka, naye nga wenna bw'omutula mu feesi yenayina ennaku emuliko. Ffenna tulina ebizibu naye twabireseeyo eka. Nze ate okugenderezaako kye nakoze nengamba ndiresibuka ngijjeko nagijjeeko. N'olwekyo olunaku lwa kusanyuka tusanyukire wamu, mwenna abakyali eyo. Nze saababuulidde myaka 2 kyalaga nyimwebweyo katono, myaka 2 tugenda kubakuba naffe ekijjakuzo kya myaka 4. Nawemuwuliranga nga kize gwe tolinda kaadi, tugenda kikuba kya myaka 4. N'olwekyo njagala okusabira mwenna abali eyo Angelus simanyewo olwako emeka kuweza 25 bajja kuyita kudda kati kola tolinda giri, kubanga ebyo tomanya ebyokulinda kakati. Naawe wabulwako omwaka gumu nawe celebratinga. Buli myaka 10 tweyigiriza okucelebratinga. Nze waliwo gye nabadde nga ngenzi olunaku olwajja omaliriza lwakuba mbadde ndaba abagole eggwanga gavumenti bebaddako
oyo twabadde nekikola bulungi ng'ebintu byonna weebiri bakoze ebyokunywa weebiri emmere ennungi negamba mukyala wange okubakano nti olwaleero ngututteko out ekyo tulina okutwala abantu baffe out gekolawo kawutuko mutwaliremu kawutu ako naye kwakaza nti twagenza out sazeeyo eka nagunye we twasuse ku mpindu wano nenga nti awutu ngitumiza ngisibidde eddala nawe ogirabye webale nnyo webale eddala mukama katonda abawe ebirungi bingi munsi muno obufumbo obw'essanyu gwabadde alina obufumbo ng'oliawo obuzanyiramu njagala ekijaguzo kya leero kikusoomooze bw'obanga mukyalawo wamuleka mu nnyumba noddowala kati bwe tuva ku kijaguzo tugenda omunoneyo ogambe wange nagino emyaka gitubadde twonoona wala tujja kwogera ne faada n'atusonyiwa najjo tugibaliremu tuweze mangwana waasa mukama katonda bakuume Saabasajja Kabaka wange